Jagalo nyine ebibuzo byange bitano. Barometer. Mazewe ebbanga badde ekyalako abantu b'enjawulo Prime Minister abeerako ne bamukyazayo obwomu. Balijjukira ebadde setting nga baba bangi Namboze Kivumbi Lwomushana. This time round yabadde yekka naye Bobiwine tubadde tumulaba ku stations ez'enjawulo Pala abeerako Spencer abeerako NTV gye mulaba abeerako. Lwaki this time round amaaso gonna jjukira abadde n'omupiira naye amaaso gonna gaabadde ku sheeno Barometer kaasa mmimi kyekyaleetedde ekyo kubeera nti focus yonna abantu bagitadde wali ate ne tumala ate abantu ne batandika okubeera nti boogera ebigambo kweya naye nga ziri zonna bya bulijjo zibadde zimusala ekisooka tuminga nze bwe mbiraba ezimu nga bw'ogambye eza NTV ezaani waba bugiyita season kati politics yayingidde season ye tuyingidde season ye ensenene za politics season ye ensenene ya politics eyingidde etandise buno obugwa obutonotono butandise okugwa bumansuka era ekyo kyewalabye kituuza kasiki kati buli wanaagera kigenda beeranga bwekiti kasiki era wali emabega kaabe ye abadde akola live ku Facebook ye n'afuna emitwalo 3 naye ate yali agikubyeko ng'ensi yonna erinze eki Kyagulanyi mu COVID time Bobiwine yakolako online concert yajjukira bayo omukwali ba BND ne band waliwo ono omuleta my oxygen yani mayo aziza zion azinoonya kakati yo time era twali akalulu kengedde 2012 kati mu kalulu mu kwengera tuli ku Bobiwine yali omupya fresh kati ng'ebbugumu n'amaalu n'essuubi ki bingi tumala 2020 akalulu kaggwa ebisuubizo byonna nga byali bifu anti bibeera biti kyenkuwa lwaki ebbugumu liba lingi wano ng'oyogera ssuubi liba lingi n'essuubi ne tugamba nga mu kampeyini ogamba bali ababadde bamuvuganya bakulu banne balwana naye ffe tuli bavubuka ffe tuzze ate bali abadde abamanyi nze tamanyi amanyi basoma nze kino kyendese robadoba si muntu ekijja kitakirindirire si muntu kijja kuba kifubutuke nakiraba eno kuba ono omwana yazze kulema 2020 nga atuuka akalulu bakakuba kati bwe bibaddewo ebbugumu lijja lisigalawo mpola kati dust nesetolinga ate ebbugumu lize nerika tugenda oyingira 2022 mugenda oyingira 2022 nga munyumya ngero Bobiwine wababa yawangula nga mugamba atufuze kiriya kye twasuubira si kyekyo naye nga naye kana akajjanja kakola ki kaweddewo lwaki okayita akajjanja no kyentegeeza nti omukulembeze yenna oba Kyagulanyi yawangudde oba Museveni yaba awangudde kati lino kaba keetalo era ne bonoogenda mu America abamulonda last year abaali bawaga ffe mu America with the Americans with this and this and this and this kati byakola ki tuli mu Trump byagamba byakola oba wamulonda oba tewamulonda era wamulaba olwasooka okujjawo n'asooka anyeenya TikTok bagambye egenda abatali bannansi mu Zambali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasiri mutya. Nurdin Ntege once again nkomyewo ku mukutu gwaffe ogwa Nurdin Ntege. Subscribe, share, comment, like. Ate n'akadde kanyege mwebale no tufollowinga ne ku Megatron Media still emikutu njirina age ebiri kati ate nyinayo mukutu omulala gwendi mu kuzimba baguyita Society Media. Abantu mwayagadde Society Media bannange. Genda mu YouTube yo bwe maze okulaba wano
otypingemu society or society media UG society media UG ebisigaddo gwoje okungamba gwoje okumbuulira nti Nurdin wajja kukola mawulire nagutandise nagwo gyeguli gukola ensonga ez'enjawulo kati nkubuulidde ndi ku Megatron ndi ku Nurdin Ntege kalate nfumbye society media UG wano oba tofunye oyitako eri bw'oba tugize n'ogenda ku Megatron n'ogenda ku Nurdin bwe tutyo n'ebirala bwe tutambula kugezaho kutusaako amawulire wano nawali so nga bwe tuli nti mu mawulire tugamba nti biki ebikola amawulire prominent people politicians leaders and what have you olunaku lwabadde lwakumeka Monday Tuesday lwakuna okay Tuesday barometer mwana mulenzi Mahadi Al-Mahadi Kungu Adam na hosting His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'ekibiina kya NUP bangi babadde bamulindiridde ndowooza mu mwaka nga mulamba nyinza okugamba ne yabadde his biggest show on TV azze akola ez'enjawulo naye eno yabadde y'amaanyimu in terms of viewership n'embeera abantu gy'olabanga babadde awo balindiridde ddala compared reason to why is that abantu olumu politics akamu n'alinnya nakkamu n'alinnya now that it is 2025 ekigenda maaso kya bululu ekigenda maaso is campaign ekigenda maaso is kwetegekera kulabanga tubeera neki n'okulonda 2026 so buli mwaka bwe gubanga gusembedde manya bannabyabufuzi bongera okulinnya amaanyi manya nti kiyitiriddemu moze kiyitiriddemuko manya nti at least nti bannabyabufuzi babeera nga bali ku mwanjo nnyo era nabo batufaako nnyo okuva ku bakansala LC and what have you era kati teri mubaka atali mu constituency bagezaako okutambula naffe bagezaako tukeberako so naffe nga abantu tubibeeramu nnyo oluvibe n'ebanga erinnya ekibuzo ekisooka waliwo eyambuuzizza kye nasinza okulaba kya presenter host yabadde wa Kibogwe Eyakyazizza omukulu teyabadde wa mulembe yabadde abuuza ebibuuzo ebyekisiru yabadde abuuza ebibuuzo ebitali ku mulamwa yabadde bingi ebyayogedde ku Adam Kungu eyabadde host wa show kati oli ambuuzizza nti Nurdin ekituufu kiri ki Kungu yabadde abuuza ebibuuzo bitali mu magezi oba byabadde mu bantu nga bawalana muwalane my answer edi bweti yes or no etya Adam Kungu yabuuzizza Bobiwine onookomawo mu 2026 tukusuubira okulaba ku baloti pepa tukusuubira okulaba ku lupapulo olugendo kwe tugenda okulonda nga ozenga yeesimbyewo kuba president Kyagulanyi n'amutunuulira bw'ati omulaga obuuza biki naye ng'ekisooka ekyo kibuuzo kyabadde kituufu mu ntandikwa ne kimala ne kifa ngazzeemu kibuuza omulundi ogw'okumeka ogwokusatu kifa kitya Kyagulanyi Ssentamu yabadde agezaako okwewala ekibuuzo kino ng'omuntu omugezi nti Kyagulanyi yazze nga musajja mugezi oyinza okumbuuza ekibuuzo ng'oyagala kuntomeza nenkulaga ekyo tekiri mu magezi oba nenkulaga nti sikyagala oba ekyo tukireke nga nkimanyi bulungi nti no gye tugenda munda ondabisa oba neerabisa Kungu n'okomawo n'obuuza musajja waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu
ogenda kukomawo okwesimbawo 2026 tukusuubire. Kati mu kufreezing ebibuuzo olumu waliwo ekibuuzo ky'oteekekera omugenyi wo nti ngenda mubuuza ogenda kwesimbawo mu 2026 ng'oledde nkimanyi agenda kwesimbawo bw'amala okugamba of course ye. So Adamu yali amanyi nti Kyagulanyi agenda mugamba why not ngenda kwesimbawo first time bwe yali akisuubira. So alyoka amubuuza ebibuuzo ebyali bikola ki biddako. Naye singa omuntu oba omubuuzizza n'akugamba nti n'olaba nga aweta amakoona bwadda bw'ati, you expand this question. Kitemeeteme kigaziye. Nange Nuruddin ali mu kikajje Namasuba atategeera byakubuuza bibuuzo, ntegeere ky'obadde obuuza. Nange atategeera hidden meaning eri mu kibuuzo kyo nkitegeere. So wano oba owadde omugenyi wo wiini because alaga nti alina okwesimbawo, naawe okimanya agenda kujja yeesimbewo, ebikolebwa byonna bikulaga agenda kwesimbawo, naye gwe oyina ekiri munda ekikugamba nti Nuruddin nedda wagamba abantu tugenda kwesimbawo 2026 singa tuwabeerawo electoral reforms. Oba ontegeera message yabadde mu kubuuza ekibuuzo kyo yabadde electoral reforms. Nani wuyo? Okay. Nti wagamba mu 2022 inze kuba kudiisa bantu kuba nga tewali kikyuseemu nga banziba akalulu ne bankola biki ate nziremu. Kati gwe n'ogamba okay, bw'abajja ate nga twabaddewo reforms zonna zikoleddwa. Kwe kufreezing ekyo ekibuuzo. Kati Adamu Kungu wasuuliramukko wendowooza kusitiikinga ku kibuuzo kimu, wabadde oyongera n'okinyonyola nti nkubuuza ekibuuzo kino, if it was me, if I was the host, nandigambye Bobiwine nti nkubuuza ekibuuzo kino eri munnayuganda oyo eyakuwulira mu 2022 ng'olayira ng'okomba ku paasi nti nze kyova olaba nkubuuza kyewalayira olinga kyoyagala okuvaako. Kati Bobiwine yasobola okukuddamu nti no, twagenda ne tukizuula after awo n'akuwa ansa ye lwaki asazeewo okukola ki okwesimbawo. Waayo ayinza okugamba nti 2022 twalowooza bwe tuti, naye ng'obudde bwe buzze butambula by 2024-25 twakizudde nti katwesimbewo, tumaze okukola ki okweteekateeka. Akuzzeemu kati naawe n'omwongera follow up okusinziira ku byabugende nti naye ate wagamba bw'oti, but you allow your guest to make you look stupid, yet you are not stupid. You have a valid question, but the approach, presentation, ekituga neewe omukisa bano abaga onaabulamu. So that is that. Nkitadde awo ekyo. Then omulala yambuzizza nti Nuruddin, nyina nabadde bambuuza bangi, I don't know why babadde babuuza nze, but I'm just lucky that I am among those few oli basobola okugamba interpret for me ekyo nkyeberaliza Mungu. So nange byempa mpandowooza nga bwe nabirabye my interpretation. Naawe olina right ewe eyo
wansawo comment ogaye Nurdin olimba ompe togamba bugambi nkulimba oyina okungamba nnimba ompe nga nange bwolide nkunnyonnyola sigambye bugambi Kungu nedda wabula nkwadde bwendowooza bwe kyandibadde ate oluusi bw'omusanga ayinza okugamba no nze bwe nkola script eba script it is BBC style but in most cases tuba ne fall up we twist we change muko omuntu okusobola okumujjamu we probe more so si kubeeraawo nti waŋŋambye kino kyenziramu bw'agaana okukitegeera kyongere eno si quiz bwe tuva awo omukulu yayogedde ku ggaali ye eggaali yazoogeddeko atya eggaali tuzirina era tuziteeseteese ekyo nno abakiraba awagira gavumenti eno ne munnayuganda owa bulijjo alaba nga kikyamu naye buli muntu adiringa ne gavumenti nga yamuyeekera naawe olina okukola embeera ey'ekiyeekera nti Bobiwine bw'akugamba nti eggaali weeziri n'ogamba okola otya eggaali but we are in a country where we are refugees in our own country tutya obumenyi bw'amateeka ku bantu ba bulijjo like engeri gye bayisaamu abantu ebintu ebikolobero bikolebwa ku bannansi okutyoboola eddembe ly'obuntu ebikolebwa ku bannayuganda nti ekintu ekyo bwe kitwala years decades nga we only talk about it we must find a solution to that problem. How? Omukyala bw'akugamba abaana basome nga takola n'ogaana okubaweerera ne batuula ttaamu esooka n'akuddamu sekendi ttaamu ng'ogenda nno n'okola n'obeera awo omwaka bwe guggwako ye bw'aba tategedde bakojja b'abaana bajja kugamba maama waabwe osobola kukola ki lwaki totandikawo akaduuka tambuza ku ngoye genda mu katale funa capital asiika bu chips akankuwe sente bwe baba bagagga funa ekiduuka genda osubule China. So in the beginning omukyalo ono yali housewife to take care of the kids and the husband. Omusajja alemereddwa okukola ebintu ebyo. He's going to find his wife ng'ali ku mulimu akola agambe omukazi ono yeewaggudde. But who caused that? Kyekyaletedde omukazi okusalawo okwewaggula. That there are these demands you have failed to meet as a husband. Therefore, because some of these demands fall in the category of basic demands or needs, ajja kwesanga alina ozikola ki? Ozinoonyeza solution to cover them, to fill them. Kati bwe nkikujjirayo eyo nga nkuleeta ku politics. Bwe tubanga omuntu bwe yeesimbawo akubwa kibooko, bwe kiba nti muvudde ku muntu eyeesimbyewo ne mulumba n'abalonzi nti munnalukoola walabye embooko yabadde eseka terina gwebuuza kibooko yayaye kira muntu kira nani baatuuka embooko ng'enyooka tebuuza oli wa NRM oli wa Nuupu kirabika mwenna muzze mwagala kuwa gundi nalukoola mulabika mwagala kuwa nalukoola kalulu embooko n'eseka. Kati if you really want to lead these people, force attracts force. Bwe tuba tugamba nti tugenda kubeera mu mbeera ya kututiisatiisa, bwe tuba tugamba nti we want to change the face of this nation, if we say that we want to have a new Uganda,
where everyone can celebrate the pearl of Africa, that we come from the pearl, where the pearl of Africa benefits every Ugandan. We must fight for those rights, for those benefits, for us to get equal share in this country. When we say equal share, tutegeeza nti buli omu agenda kuvuga nnyonyi, but waliwo ebintu ebiri basic ebirina okutandikirwako. Nti nze Nuruddin abeera ekyannamukaaka, ekyebongotoko, ettirinyi, ennampirika, ennabidonga, ekiswere kooki, nga I can enjoy the fruits of Kochi, I can enjoy the fruits of Mbarara, but we are in a country ng'enguudo zikolebwa tezikolebwa, teri avunaana. Ebinnya Salama Road emyaka emeka ali awo mayiro ziri 4 okuva mu Kampala. The people we want to enjoy this country kirabika balala. We are refugees in our own country. Kakati, to be able to fight or to resist that, you must work hard. You must apply force. Bobiwine bakugamba nti tuyina eggaali, kiriza eggaali gyaleese agenda kufaafaagana n'alemesa enkyukakyuka eri peaceful. Eggaali ya Bobiwine egenda kujja ku making sure nti bwe tugamba nti kulonda tetugaana kulonda. Bwe tugamba nti tuzze kulonda tugenda kugamba temujja kulonda. Eno ogamba mulonde ate ku ground oteekayo kirala. Ku lwokusatu ogamba abajja ati ffe abo bayaaye tetubamanyi si ffe twabasindise. Ku lwokutaano ogamba kale we are very sorry. Kati in that situation kitegeeza nti you must be able and ready to confront bano abasajja bagenda okuteeka mu mbeera ey'obutujju. You must be ready to apply the same force, to apply force that matches with the force you are resisting. Otherwise, we're not gonna sing the same old song. Nti Omanyi, Omanyi. Because if Bobiwine fails in 2026, he's gone. He's gonna be gone. That yasuubiza bannayuganda bambi ebintu bingi mu 2021. And I know bimuhauntinga mu mutima. 2022 n'ayogera ebitasoboka musajja wattu, ebiri guided n'ebiri misguided. But in the end, here comes 2026. He has to come back stronger. Stronger with the ideas, with a manifesto, a hope, a bringing a hope to the Ugandans, to the voters of Uganda. Otherwise, if we continue like this, nga fenna tukimanyi ti 2026 tugenda kulonda era omuwanguzi ng'amanyikiddwa, ate tuba tugenda kukolayo ki bw'oba oli wa opposition. 2027 he will be no more singa kisigala nga bwe kikola ki bwe kiri. However, basobola n'okumuwangula naye ng'agamba we tried. Era nze mmanyi waliwo wano mu kisanja kino babuuza nti we missed Dr. Kizza Besigye because for him he resisted. Oli nagamba nga teyamuggyaka, osobola okugezaako. Walaba omupiira otera okugulaba. Tiimu esobola okusamba omupiira n'ogamba. Let me give you an example. Teri yali ku mulembe gwa Jurgen Klopp wa Liverpool. Yagamba nti yali atendeka bubi kilabu yaabwe. Naye Jurgen Klopp teyatwala Premier League mirundi gisukka gumu. Yagutwala ogwo. I think yabatendeka emyaka nga 5. Emyaka siri sure oyinza ogiteekawo. Naye waliwo fight gy'oteekawo n'ogamba yes, bampangudde
oba nzibiddwa naye abeetolodde bagamba yes nkoze my part. So that is what Bobiwine is trying to do. I think he needs people abongera omuwa history w'ensi eno n'ebyafaayo ebimu bwe bitambula. Sigamba ntamanyi naye waliwo by'oba olina okumanya to answer certain questions. Bw'onookebera abasajja nga ba Hitler akalulu kamusukkako yeesimbawo mu German yalaba tebitambula ne yeeyokera ekitebe ky'ekibiina kye. Abamanyi Hitler mwamusoma sijja bigendamu. So people bakola ebintu bingi to win elections. Byentera okugamba abantu nti ne bannaffe abamu tebatufuddeeko. Ekirala nawulidde Bobiwine ayogerako ku abanuupu ab'opposition balowooza nti bali mu bukulembeze but at the same time bakolagana ne government. Fine. Waliwo by'osobola okukolagana ne government byenzikaanya nabyo but kino tekitegeeza nti you should go to bed with the Museveni. Kyenzikaanya ne Bobiwine, if you want to fight Museveni tomuwaayo room. Ate wano twagambye tukkaanya, ate wano tetukkaanya. Mugamba agende n'ebirungi bye n'ebibi bye. Bw'oba okooye Museveni mumugamba agende n'ebirungi bye n'ebibi bye. Then tukuleete naawe tusabe Katonda obeere n'ebibi. Kuba ne Bobiwine tosobola kuba na birungi byokka. So oba n'omukulembeze yenna abazze sijja ku insistinga ku Bobiwine kuba naye yakyogedde nti bamubuuzizza mu kwogera kiri n'akugamba nti nkyalina obusobozi, nkyali mulamu era nsuubira okukomawo. Naye n'ateekawo kali ka close nti okay n'atulekera room nti mpozi n'abalala tumaye bayinza okugamba ekibiina kiyinza okugamba it is not Bobiwine. Tuleeta Waiswa Mufumbiro, tuleeta Selector Devi, tuleeta Gondi, tuleeta Muwanga Kivumbi. Oba eyinza okugamba nti nga bwe twagasseemu bwe twagenza okulaba because the change we are looking for to see that Bobiwine is the president of this country. Twagala a new developed enjoyful Uganda. Netugamba naye mu bantu abatali mu gavumenti ngaani segona tukukwaseemu tuwe Namboze, tuwe Nambeshe, Semujunganda. Naye Medi Nsereko Muhammad obadde w'amaanyi, amagezi ogalina, wasoma, oyina ate n'eri waliyokko. Maybe we can trust you Nsereko Muhammad. You are very bright. Ensi yonna ng'egamba kyekyo. Okitegedde. Ne tugendera awo. Seeyo nga tuvuddeyo ekibuzo kirala kyabadde kimoze nga tonnagenda. Lwaki tebamubuuzizza? Batugambye nti lwaki tebamubuuzizzaako ku Besigye. Lwaki tebamubuuzizza ku Besigye ali mu kkomera? Ate nga mukama we muki? Mukulu we mu struggle. Ate kati Besigye Kyagulanyi si yakwata Besigye nti okumubuuza okiremerako nti lwaki tebaabuuzizza Bobiwine. Tuli bulungi? Oli alemerako nti lwaki tebaabuuzizza Bobiwine ku Besigye. First let me tell you. Besigye omukwata mu nsonga ezakwasa Besigye Bobiwine talinamu mukono. Ekibagatta kyokka nti mubi opposition. Kakati tekirina nnyo ziri awo nti lwaki tebamubuuzizza ku Bobiwine too. When you host a guest of Bobiwine's caliber, oba n'ebibuuzo emitwalo ng'ebiri naye nga either oyina essaawa emu oba mmeka bbiri. Kati waliwo ebibuuzo ebimukwatako direct nga bikwata ku ye. Nobaawo byajja okuddamu nga bwe mbikuzzeemu agambe buuza Museveni yasibaani Besigye.
okujjako ng'obadde omubuuza mulina nteekateeka ki wiki nteekateeka baazikola ne bakola biki Byanyima n'agendayo ne batuulako Kavule ne bagenda wa omusajja yalemera Besigye kati n'okakasa nti maybe oba si kyo nga maybe baazuula ebituufu nga ono amukwatira bwereere oba baakizuula ng'oluusi n'ensonga zikola ki weeziri ebimu n'ogamba bijja tuzza emabega mu struggle tusaba mukulu munnaffe aveeyo bw'aba tavuddeeyo katumugatte ku betulwanirira okukyusa ki Uganda bwe ndowooza ekindi kibuuzo ekirala abantu benabaddeko abamu bagamba Bobiwine aza ebbanga nga akyala ku stations ez'enjawulo naye wano wetwasinze olaba omuliro okwekejja n'omukulu wa station teyeebase kati abamu nga bagamba tene okasooka embuuze olowooza lwaki this time around Bobiwine bamuwadde ennyama gundi that focus kuba mulaba ku paala abeerayo yali ku sapensia naye no lwaki kyabadde ate kyanjawulo NBS nga station y'amaanyi mu Uganda ziri nafu ezisooka z'omenyeza bulijjo kimu ekyokubiri baalinamu ka standoff kankulage ku maanyi nange kanga kulage temugiraba bajja kutulaba ne bawangaalira awo buli omu n'awangulira gy'akola ebaagusikamu oluvannyuma lwa elections akalulu bwe kaggwa n'ebyaddaddako awo nti NBS nga TV yeekobaana ne gavumenti okuteekateeka abantu nti Museveni awangudde akalulu akanyomero kano nzijembulizaawo nga nkulabako siina buzibu obadde okyatunye jangu nga bw'oli kana akantu kabagezi nnyo ati ogira oyongerayo jangu nga bw'oli nti kati bw'otunulira ensonga ezo nga gw'onenya oluusi olina ensonga ezimunenyeza oba nga tozikola ki tozirina naye this is what NBS did yakozesa technology waayo nefuna tale center etuusaako abantu ino session yitugendako yavundi nnyo oba mbuuze ggwe nakyo osobola kiki ekyaleetedde abantu bano okuba nga basika omuguwa NBS ne Bobiwine yakuddamu ngaali yali sikiri sirina buzibu bayagadde bayagadde nze nga saagosise nga saagosise ki ekyaleetedde okuba abantu nga this time round nga bw'obadde obuuza nti abantu abadde ku Pearl of Africa Radio Sapiensia naye ate kino kyabaddemu ebbugumu lingi nze eri nnafu eno y'amaanyi tugende ku kirala aji olonzize byenkumaze tobimbuuza ate onyinza n'okusituka n'engenda tusibule kisobola sebo olina ekikuleese wano awo ekibuuzo njagala nyina ebibuuzo byange 5 barometa mazeewo ebbanga badde ekyalako abantu b'enjawulo prime minister abeerako ne bamukyazayo obwomu balijjukira ebadde seeti nga baba bangi Nambooze Kivumbi Lwomushana this time round yabadde yekka naye Bobiwine tubadde tumulaba ku stations ez'enjawulo Paala abeerako Spencer abeerako NTV gye mulaba abeerako lwaki this time round amaaso gonna jjukira abaddeyo n'omupiira naye amaaso gonna gaabadde ku sheeno Barometa kaasa mmimi ki ekyaleetedde ekyo kubeera nti focus yonna abantu bagitadde wali ate ne tumala ate abantu ne batandika okubeera nti boogera ebigambo naye nga ziri zonna bya bulijjo zibadde zimusala ekisooka tuminga nze bwe mbiraba show ezimu nga bw'ogambye eza NTV ezaani wabawo bugiyita season
kati politics yayingidde season ye. Kati twamutandise. Tuyingidde season ye ensenene za politics. Okay. Season ye ensenene ya politics eyingidde. Etandise buno obugwa obutonotono butandise okugwa. Ebansuka bumansuka. Era ekyo kyewalabye kituuza. Kasiki. Kati buli wanaagera kigenda beeranga bwekiti. Kasiki. Era wali emabega. Kaabe ye abadde akola live ku Facebook ye n'afuna emitwalo 3. Naye ate yali agikubyeko ng'ensi yonna erinze eki Kyagulanyi. Mu COVID time Bobiwine yakolako online concert yejjukira bayo okwali ba BND ne band waliwo ono omuleta my oxygen yani mayo aziza zion azinoonya kakati eyo time era twali akalulu kengedde 2019 kati mu kalulu mu kwengera terera ndi bulungi mu kalulu mu kwengera owulira tuli ku Bobiwine yali omupya fresh kati ng'ebbugumu n'amaalu n'essuubi ki bingi tumala 2020 akalulu kaggwa ebisuubizo byonna nga byali bifu byali bifu anti bibeera biti kyenkuwa lwaki ebbugumu liba lingi wano ng'oyogera ssuubi liba lingi n'essuubi ne tugamba nga mu kampeyini ogamba bali ababadde bamuvuganya bakulu banne balwana naye ffe tuli bavubuka ffe tuzze ate bali abadde abamanyi nze tammanyi amanyi basoma tuyingire ne robadoba si muntu ekijja kitakirindirire si muntu kijja kuba kifubutuke nakiraba eno ono omwana yazze kulema 2020 ng'atuuka ng'akalulu bakakuba kati bwe bibaddewo ebbugumu lijja lisigalawo mpola kati dust nesetolinga ate ebbugumu lizze nerika tugenda oyingira 2022 nga munyumya ngero Bobiwine wababa yawangula nga mugamba atufuze kiriya kye twasuubira si kyekyo naye nga naye kana akajjanja kakola ki kaweddewo lwaki okayita akajjanja no kyentegeeza nti omukulembeze yenna oba Kyagulanyi yawangudde oba Museveni yaba awangudde kati lino kaba keetalo era ne bonoogenda mu America abamulonda last year abaali bawaga ffe mu America with the Americans with this and this and this and this kati byakola ki tuli mu Trump byagamba byakola oba wamulonda oba tewamulonda era wamulaba olwasooka okujjawo n'asooka anyeenya TikTok bagambye egenda abatali bannansi mu Zambali olwayingidde katugenda tumanyira nti oba ebyemu abalimba oba yali akangamu mubamu kati n'aba mukyenge oba ate kijja kusoboka kati olwo muvudde mubiri kuba bibiri byonna byali bya ssuubi kati abaali batawagira Bobiwine Trump ba Democrats time etuuka ebivumo bye baavuma Trump bye baakola ki ne bagamba ye president ekyo kiseera nga kikoze eki kiyise naye ate bwe tunaatuukira mu 2028-2029 nga Amerika eddamu ekolera ki bato ng'erinnya kakati kye kino ky'obuuza nti kati bwe tuba tuyingidde 2025 April akalulu nga andi abamu babalooza tugenda kulonda 2026 twewandiisa November 2025 kampeyini eba yatandise dda mu August September olwo tubinuke kampeyini eziri irigo zitandika mu August eyo zino poliisi ekutwala tontwala teri yakukkiriza kuba lukuŋŋaana kakati by November nga bakuwa maapu nti leero ogenda Busoga
ojja kugenda eno ekyenjojo wolinnyo Museveni waba ayingira tirinyi yiganga akweyimirire engeri gyagenda okuba ebudiyope katukulabeko Nakasongola wolinnyo map ezeeyo legal map naye do not forget Electoral Commission ekuwa map eri mu mateeka poliisi yo negamba tetukuwadde. Lwaki poliisi ekola ebintu ebyo? Byebintu Bobiwine byakugambye tuteeseteese eggaali tuleese eggaali gali n'amala kuda abasajja bano tewali kyakola manto obuyinza babulwanira omuntu ajja kubeera eri ebyokuswiti talkinga agambe abakulu bano bajjako obuyinza omuntu ajja kubeera eri naye Bobiwine tayagala kuttisa abaana baffe atayagala kufa tagendayo ayagala change akole ki agendeyo atayagala kufa tuwe sente kati poliisi kyekyo kijukubya abantu andi kati bwe banagikauntalinga poliisi nge erumbya abantu mu mbeera etasaanidde nabo ne bagirumbako andi ejja kufaafagana nabeewulire ejja kwereetera ekizibu poliisi obuzibu bwayonze bwenni poliisi n'amakola ebikolobero banaye mutusonyiwe ate nkya ne baba poliisi n'amagye nze nteekateeka bwe bateekumako ku tempa bwe batalowooza ku busungu bwe bakozesa ku kutinkuula bannayuganda olumu kwe bakola bajja kuzaalira ensi eno akabasi etutiisizza olulimi olwo teruba lwakutiisa anti nkugamba poliisi n'amagye bwe bataakomye embeera ebalowoozesa nti bamaanyi bakitalo tulina eddembe erikkuba yadde olina omusango batoyina adde eno ddeeri basanze babasiima awo ku ensanja bamukomyemu ku mbooko basanze basiima emmotoka eddene kati mwambuke agenda wanga gye bamugamba agendewa mwambuke omukulu ajja kati n'abakulu abo balina effujjo embeera eyo gitegedde nobagaba eri kati embeera eyo onyambusa gyessira gambadde nzikirira kati gwe yambuka gwomanyi gyolaga ate nga tolina kyakkola bweyambuka kakko n'embooko kakati mu mbeera eyo abantu bayinza okukoowa okwekyawo ne bagamba naye ebisajja bano bagenda sigala batukuba ekimala towuliranko baana bakuba basomesa abayizi nze nali mukubi wegaseeko kwendi anti yali ankaka aŋŋamba nsome biology nga simwagala gwe nno yali akuyamba yanyamba yali akuyamba biology anyambye eki kale anti ate wamusoma wagaana anti namufunamu 8 talina kyangasa anti wagaana naye waliwo abaana mububuka baali bamuyita Lwanga zino gana amasomero agana staff mwenene balinamu zino sefuli ennene ez'amazzi Lwanga oba bamuyita naye Lwanga Charles Lwanga oyo saawa zaali 8 muvaawo okuzannya mukko okulya kunyumya kiboozi lunch time bamuyita mu staff room master kintu wejjukira teyafa gyali naye yakaddiwa tayinza bimanya aliyo n'amalibuge akyali sitedde naye yali mumpi omwana ayingidde staff amaye abasomesa balina ejjoogo ennyo alabira ddala nga tolina ddembe mu bulamu bwo olw'okuba ye musomesa yamulibwa ati gwe obitegeera omuvubuka omwana n'amugamba master bange mumpitano akati oyimirira olwo kintu yafudde kintu omwana amuga master bangambye mbu mbadde sikuba kikalu tokitegeera kintu yafudde kintu abasomesa balina eddembe ababedda ng'akujooga byayagala kati aya tokaabira muno naye Lwanga yasitula kintu paka ku ttaka mu sefuliya y'amazzi essomero ne likuŋŋaana tali kiddamu zali kumulira Lwanga bamugoba mu ssomero somesa ebijooga ssebo Lwanga bamugoba bamutwala mu ssomero yasoma yagenda n'asoma ewalala naye nga yali tasaaga
bamusindika nga ine enviri nga zinezo naye bana abaana banyiga no enviri nga zikoze zitansokola la ine ngamba kyekyo awamani Rwanga kati eggaali eno kati mbadde abapolisi be bakola nti omwana mu nteekateeka z'abayizi omusomesa abamuzadde kituufu era be basinga okulabirira abaana bano naye bw'okirowooza nti nze siinaayo ddembe nalimu kuba waliwo abasomesa asobola okugamba kati nze njukira naliko mu siniya 3 masitachi bamata kityo oba nali namukola kibannange yakuwolana tetwatulanga ku deski somero lyali gagga twabanga ne bulooka nga buli omu olina kalookako ne kasituluko n'akasumuluzo ebitabo by'oteeka omu nosaka kakufuluko oba tutaddeeko n'ogenda mu dormitory kati tutudde nga bw'otudde nkugaye tulina bulooka asomesa ntudde bwe nti mpuliriza gwe gye emikono kulooka ngiteekewo n'asomesa kati nga bw'omanyi ng'osoma ntobanga ali ku parade owuliriza n'obeera bw'oti nga takyagala n'embeera bwe nti kati ng'obwobeera otudde ng'owuliriza buwuliriza asomesa kati omukono naye nguteeka wano bwe nti mpuliriza nga nakyo nkulaga eddembe abasomesa lye beewa naŋŋamba come narrow down kati nkuwa eddembe abasomesa lye beewa erisusse lye beewa lyengezaawo kuwa naŋŋamba narrow down nga bw'omanyi nti etteeka liba tteeka ebyaddala nafukamira wali myaka emeka sinna 3 nze nali sifukamira fe twasoma tuli bato andi nze ndi muto nze nina mutima kati nedda naluli tugamba naluli nze nti nina akajabangu kankumalireyo kale kajabangu kankumalireyo looka zikola layini ziti aŋŋambye fukamira mu makkati kati nenfukamira nga nenoonya byonna ebigenda maaso simanyi nsonga naye omukulu akoze eki oli otandise okubujjirira tewali nali fala nnyo nze paka senior 6 saabo ja kantu naaka wallahi nga nsiiba nga wali bubi waffe baatukuza batyo ne bakuwulira ffe tukwegomba nnyo nze era nyina ebintu byewampisako nga bingi ate kati nkubu nakyo ekibuuzo kibaddemu byebuuziza ate ongambe nga nali bubi anti ne mwatunyumirwako essomero tetujja kgendayo eyo naye kati kaakati omusajja nfukamiza mu looka wakati awo eyeno neeno nfukamira kati oba nfukamira nembeerawo asomesa ndi awo kati oba naalabanga oba nenge yeesigamye ku looka emu bwe nti yampeerawo oluyi naye kyenzijjukira kati kikyo kyenkugambye anti natala busazi wa headmaster nemuyita ekimala nemugamba ono kasitaakuwa ensonga enkubiza nga nze anyongerayo embooko z'entuufu nga n'abaana bagamba amukubidde bwereere ne bamugamba headmaster yali muzungu yali munnayuganda eyava ebweru naŋŋamba ŋŋendewa mu kiraasi tetwayongerayo kusoma n'amuyita abitebi alina okuba nga yatuula n'amubuuza omwana okubye waaki kuba headmaster namugamba gwe ŋŋamba ampite muyita ajje wana ŋŋambe nkoze kino kasita akyogerako kimu kuba ntudde nga nkoze bwenti mpuliriza tatubuuziza nti oba ŋŋanya omuddamu wabula ye mu buyinza bwe bwawulira because ye musomesa ndi muyizi alaba alina right eŋŋamba yimirira tunula eri jamu engoye tossa anti omuntu yewe eddembe lisusse ku bulamu bwo tossa olongo okola otya lwaki ossa nga nkulabanga ssa enyindo zoogaziyeezo
Kaka boze. Nachali agasomesa ago. Musomesa era wakitambula kirumemba. Nze nakikola omwana wange. Kati byakyusa. Oyisanga ku institutes ne universities. Nga je bikolere fu. Terikola ebyo. Kikusula. Makisi. Ababwati. Ha. Gwe fuloma. Sigenda kusomesa nga muli. Oba nobeera n'agaba kosi waka. Kosi waka ono n'omukola nga kosi waka we atambulirako ekyebiri ekyetaano. Yuno kinyiga. Gwe n'ogamba Mbimanyi nnyo. Yabisomesezza ndaba. N'obiyita okamazi. N'amuwa olupapula agamba tensi. Tensi. Wensomesezza waliwo ekyagala wano. Tensi. Walifu abakola journalism. Ene ba capital T. Toyinza kati amawulire ono gakola bwoti. Okukakasa nti bifu. Peni agijja waggulu. Ayinza n'okugamba format gy'olina ya new. Peni agijja waggulu. Bagambe ya daily monitor. Peni agijja waggulu. Nakisaza. Kwata empapula zo. Nakakasizaawo. Tegibuze gwolowooza nti ndowooza alemeddwa yayinza okwegala obuyambi. Kati mu mbeera eyo nkuwa stories zino osobola okukola ki? Okubitegeera. Because bangamba nti who is an intelligent person is a person who can explain a hard thing to someone, even someone are very stupid. Nakitegeera. It is what I'm trying to do. Ontegedde. So Bobiwine okuleeta eggaali eno eri nti tuyinza okuba tunyigiriziddwa kimala to the seeding point of bliss or point of no bliss to the maximum. Kati omuntu atuuka omubiri ne gwerwanako batugamba enkoko eyo giraba bw'ogigwako obubi ereeta obusago eyinza okukuluma n'ofa ng'eri mu mbeera enzibu. Buli kintu kisobola okufuna obusagwa n'omuntu akuluma n'otana. Omuntu kati olidde omukulu eyakulira mu nsi bamuka agambye nti ewaabwe eyo bw'oluma omusota nga wanyiize bulungi ne mufaafaagana. Bamuke ogambye nti bw'oluma omusota amalusu gaffe gabasagwa eri omusota. Owulidde kati ffenna twerumba lumu kimafiya. Kati embeera eyo gye nkugamba yeeyo. Simanyi kibuuzo kisigaddeyo nti eggaali abantu bannayuganda bayinza otuuka ku level gye gambye omwana waakubirwa omusomesa empi. Finally bano waliwo yangambye nti badde bakyazizza Bobiwine mulabisa ku EBS. Bobiwine mpozi kyenyinza omukubamu ebituli alina okwetegeka ennyo okuba ne answer eziri wide. Naye waliwo answer zoddamu kalinga binagaye byenatandikiddeko ebya Kungu. Kyeyamubuuza kyali valid. Yalina okukiddamu. Naye okubuzaabuza nti kiki kyombuuza yali amanyi kye bamubuuza. Omuntu bw'akulemerako nnyo oyinza okugwa ku presenter amanyi okukubuuza ebibuuzo atajja kukukola ki? Kukukwenyakwenya n'akubuuza biri ebituufu n'akulemeramukko ne mufaafaagana ng'oyagala mulabisa n'akulabisa nno. Bangambye nti omukulu yabadde ku NBS live zitambula nga n'ali ensikina yenayo kanayivuke. Bibaamu ne Museveni yakolako live ne Bobi nassaayo. Ng'abantu 10 abalina. Otegedde. Bw'oba olina gwe weepikire. Omwaya olumu bw'obikola ebyo bikuwa woogwa oyinza obutabiddamu.